twagala okuwulira amaloboozi gaabwe nga bambasada nga gavaayo nnyo ku nsonga zino okutulugunya bannansi injustice ebigenda mu maaso muze mu biraba abantu abaabuzibwawo abantu bangi bali mu makomera ba Olivia Lutaya n'abalala myaka 3 myaka 4 emisango tegitandikanga situbagambye nti naye kaakati ngeri gye muli mikwano gya Uganda era bannaffe mu government mutera basisinkana ku nsonga ze mwogera zino muzisosowaze nnyo muzikooneko nnyo kubanga ensonga zino ziruma bannayuganda zinyigiriza bannayuganda sente za bannansi ezibbibwa empitirivu nga mwotadde nezaabwe kubanga bano bannaffe aba European Union batuwa obuyambi ng'eggwanga mu projects ez'enjawulo eziyita mu butabalika buna over 4 trillion Uganda shillings wobo okonvertinze mu za Uganda wano ne sente zisinga zibbibwa mu ngeri tategerekeka so bannaffe abamu abali mu government babba sente zaabwe ne babba n'ez'abannayuganda na Sometimes we see corruption, and this is something that we follow up immediately. We have big teams that will follow this up because we don't accept that in our cooperation. One very important area for us is human rights. This is something that we have discussed. We have discussed the anti-homosexuality law and our concerns about that. But we have also discussed the missing persons that went missing around the last elections and around. And this is something that is also important for us that comes to a resolution. Use two languages.